olwaliwo twaga okutunuulira ekirooto ekikwatagana ku toilet. Bantu bangi balose ekirooto kino, garanti kino kirooto buli muntu waliwo kiroseeko. Era bangi bali bambuuza okutageze mu toilet otakola pupu, otageze mu toilet wako byokolayo, toilet nkyafu, biki byowasanze mu toilet. Ekirooto kino wakisanze otya? Abamu sa toilet ejjudde tasobola giflashinga, abamu nagiflashinga. So mu buli ngeri yonna gy'oba ekirooto kino tugenda kuba tukitunuulira wano ku Chosen Generation. Nkwana bandaba mbaniiza ku Chosen Generation nga kwino kyano kwano gwe tuba tuddamu ebirooto n'okuyiga ku topics endala eziri major bulamu bwaffe ng'abaana ba Katonda. Garanti kino ekirooto buli mwana wa Katonda wenna wali okiroseeko. Tewali muntu yenna ng'oli mwana wa Katonda nga toota ku kirooto kino, kubanga kino ekirooto Mukama Katonda akikozesa nnyo okwogera naffe, okutulaga obulamu bwaffe obw'omwoyo bwe buyimiridde. So tugenda kuba tukiyitamu mangu nnyo ddala okuba nga tutegeera amakulu gaakyo. Ekisooka ddala bw'oloota nga ogenze mu toilet n'okola epupu, n'okyolina okutegeera ku kyoto kino. Namba 1, kyoto kino kitambulirako kye bayita okwenenya, repentance. Namba 2, kitambulirako kye tuyita okusumululwa. So tokonfusinga bintu bino, oluusi kibeera kya kusumululwa, oluusi kibeera kya kwenenya. Naye okwenenya era kugirako okusumula, so byonna bitambulira wamu. So tobuzabuza mukwano gwange. So namba 1, bw'oloota nga ogenze mu toilet n'osanga nga mukwano gwange tosobodde. Bangi bambuuza ekirooto kino, ngenze mu toilet naye sisobodde kubaako kye nkola olw'ensonga abaddewo ebintawaanya. Ekirooto kino nange nakirootako nga ngenze mu toilet naye nnimirirwa nga waliwo sister mpita buli kaseera mpita ankuba oluboozi nannemesa okuba nga nkola emikolo gye ngenzeeko. So ekirooto kino kiba kitegeeza ki? Ogenze mu toilet n'olemererwa okubaako kyokola. First of all, Mukama bakulaga nti weetaaga okuba nga wenenya, weetaaga okuba nga osumululwa, naye mukwano gwange distractions nyingi nnyo. Bantu bangi tosobola kwenenya buziba, tosobola kuba nga oyingira buziba mukola ki? Mu kwenenya olw'ensonga oluusi w'okolera osula, kati bw'obanga ogezaako ate ne bakuyita, oba oluusi abamu ogenda musala naye nga togenda buziba, distractions nyingi nnyo. Ojja kuleeta ekirooto ekifaanako bwe kiti ogenze mu toilet naye nga tosobola kubaako ekyokola olw'ensonga oluusi toilet nzigule, oluusi bakulaba, oluusi bakulingiza, kugamba n'obeera ng'oli uncomfortable. Mukama bakulaga nti engeri gy'okolamu ebintu tegenda kubanga ekusobozesa okuba nga osumululwa. Kyolina okuba nga okola kufuna concentration mu ssaala, kufuna kifo kikusike nga Mukama waffe Yesu yatugamba nti tuba tugenza okusaba tweggalire. Kitegeeza nti omutima gwo gulina okuba nga gweggalidde nga distractions si nyingi. Abamu tugenda mu kusaba neno osanga nga olina ebirowoozo bingi, bipaala bidde eno, abamu bya bwenzi. Oli mu ssaala n'omulaba ogulowoozo gw'obwenzi guyisewo n'ogamba ate Katonda okufudde wa ssaawa zino mu kifo ekitukuvu nga kino. Manya mukwano gwange ebibuko ebyo byebyo. So kyolina okukola mu ngeri efaanako bwetyo, teekateeka omutima gwo ogenda okusaba ne preparing. Kisigadde okukula ekyandibadde kirungi okuba nga okwatako ekigambo kya Katonda n'okisoma, kubanga ekigambo kya Katonda bw'okisoma nga tonnaba kusaba kikola nga kikiryalinga omutima gwo, kikiryalinga kasasiro yenna abaddewo, byonna biwasibye olowooza bikaba kawungeezi, byonna biwasibye olowooza byonna kibikiryalinga, n'oyingira mu ssaala ng'oyingiridde mu kigambo kya Katonda. Kijja kukuyamba nnyo. Obanga ogenda kwenenya ng'olaba weetaaga okwenenya, kyandibadde kirungi onoonye ebyawandiikibwa ebyokwenenya. N'ebyawandiikibwa bingi nnyo ebyokwenenya mu gundi yange, mu archive yange, so bikuweereza bwanga opeeza message ku WhatsApp n'ogamba njagala ebyawandiikibwa ebyokwenenya bingi nnyo ebikwatagana kukola ki? Kukwenenya. Noonya ebyawandiikibwa ebikwatagana ku kwenenya, wenenye mukwano gwange, oba osooka obisome, bijja kukuyamba oteekateeka omutima gwo okusobola okuba nga mukwano gwange wenenya buziba. Abamu ogenze mu toilet n'osanga ng'okoze buli kimu kyonna kitambula bulungi, toilet ebadde nnungi, okoze buli kimu kyonna kitambula bulungi, ekyo kiripresentinga kitegeeza mukwano gwange oba okirinzingiddwa oba osumuluddwa. Ekyoto ekyogenda mu toilet kitambulako ebintu nga bibiri ebiri major, in fact bisatu. Ebiseera ebisinga kubeera kusumululwa, kwenenya, sometimes kitambulako endwadde n'okufa. So olina okubeera mwegendeeza nnyo ku kirooto ekyo, tokikulaamiga bukulaamize. Waliwo abaloota ng'ogenze mu toilet n'osanga nga toilet omaze ogyeyambisa dazini ez'amazzi naye n'ogezaako okuflashinga ng'ate ebintu bijjula bujjuzi, n'ogeza okuflashinga nga tebigenda, n'obeera n'okola ki? N'osoberwa. Manya mukwano gwange, Mukama bakulaga nti nno ebintu by'okola oba okwenenyaako ebibi tebivaawo. Jjukira bwe twenenya, nayigiriza wano nakoze video ey'okuba nga twenenya buziba, nagikoze olunaku eggulo n'engiteekako wano eno. Oba tonnaba kugiraba, ginoonye engeri gy'olina okuba nga weenenyaamu mukwano gwange. Si buli ayogera ebigambo mu maaso ga Katonda nti oba osonyiyiddwa. Okwenenya kintu kirala nnyo, nakisomesezaako olunaku lw'eggulo, okwenenya n'emitima gyaffe gyonna, okwenenya ne tukyuka
ebisoza ko nakulegulo. So bw'oloota ng'olaba toilet ogikozemu obucaafu naye ng'olaba flash nga okutagenda bisigala bibimba bubimbamu ne biyiika n'okuyiika olwagenda okulemwa okulya emmere olunaku olwaleero olwa vidiyo naye kama tuwekisa. Mukwano wange manya nti mukwano wange okwenyinyako tekunaba kutuuka maaso ga Katonda bulungi. Wetaaga okubanga weeninya nga byeweninya bikola ki bivaawo osumululwe bikwendere ddala. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Weewaawo ate bw'oloota nga flashinze ne bigenda manya nti mukwano wange obeera okirinzingiddwa. Ekibuuzo ekyebuuzibwa, how comfortable were you wali ng'obadde mu toilet eyo? Toilet yabadde ewunya, yabadde efaanana etya? Awo mwesanga ozingira mu toilet naye nga mutuufu ewunya, tolina na wooteeka kigere, tolina woolinya, mutuufu n'olabya ddala nga mutuufu emikolo tosobola gikola mu kifo ekyo. Mukwano gwange bw'oba nga tosobola kukola mikolo mu kifo ekyo, manya mukwano gwange Mukama bakulaga mu nsi ey'omwoyo bw'otyo bw'oyimiridde, toli stable olw'ensonga oluusi ebikwetoolodde, oluusi ebirowoozo biki ebikulemesa okuba ng'ogenda buziba mu nsi ey'omwoyo. Abamu ogenda n'okwota ng'olaba mu butuufu oyingidde somewhere because of the discomfort eriwo n'osanga mikolo gikozeko kitundu. Kati bw'otyo bw'olabika mukwano gwange mu nsi ey'omwoyo oba toli fully delivered oba osumuluddwa bitundu. Mujjukira omusajja Yesu gwe yasabira n'amubuuza kati olaba ki? Yali muzibe n'amubuuza kati olaba ki? Ndaba abantu balinga emiti, n'akomawo n'amusako omukono omulungi ogwokubiri omusajja ono asobola okuba nga alaba. Kakati naye osobola okuba ng'osumuluddwa naye ng'olaba miti ng'ebintu binakuteera mu nsi ey'omwoyo nga weetaaga tachi eyokubiri oba nga weetaaga okuba nga weeyongerera ddala buziba mu nsi ey'omwoyo okuba nga mukwano gwange osumululwa ddala. So environment ne mood y'olooteddemu ekyoto kino kintu kikulu nnyo okutegeera amakulu g'ekyoto kino. Abamu osobola okuloota nga olaba ogenze mu toilet oluusi mikolo gikoze osanga oguddeyo ebintu ebisesa ng'oguddeyo munda eri. Mukwano gwange ebiseera bisinga okugwa mu toilet, ebiseera bisinga kutambulira kugwa mu kibi, tambulako ebintu nga bisatu. Okugwa mu kibi, oluusi tambulirako endwadde, oluusi okufa. Abamu oloota ng'olaba omwana wo agudde mu toilet. Ekyoto kino bakimpeereza nnyo emirundi mingi ng'omwana wange ndoosa omwana wange agudde mu toilet, ndoota omwana wange agudde mu toilet. Bantu bangi baloota ekyoto kino. Ekyoto kino ebyo ebiseera bisinga kitambulirako first of all attack okuva omubi ng'egenda kuleeta endwadde, ekyokubiri ng'egenda kuleeta okufa. So olina okubeera mukwano gwange nga naawe olwanagana nakyo mu nsi ey'omwoyo, and sometimes okugwa mu toilet so okutambulirako okugwa mu kibi. Abamu muloota mulinnye mu pupu. Yakola vidiyo eri separate ekwatagana ku pupu kubanga n'ebya pupu nabyo biwanvumu naye olwali twagala kufokasinga ku toilet yokka. Abamu oloota ng'olaba mu butuufu ogenze mu toilet osanga ate olugoye olukoze eki lukyafuwadde. Ogenze mu toilet ogenze kwetawuluza olugoye lukyafuwaliddeyo, tolina na bw'ovaayo kugamba n'osoberwa. Abamu n'obeerayo osanga tosobola na kwerongoosa naye ng'omu butuufu tobitegeera na bitegeera. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Ebiseera bisinga ekintu kyonna ekikwatagana ku lugoye lwo kiba kiraga kyambalo kyo eky'omwoyo, kiba kiraga kyambalo kyo eky'omwoyo. Buli lwogenda mu toilet n'olaba nga mukwano gwange ovuddeyo ng'ate oli mucaafu, Mukama bakulaga nti mukwano gwange okwetukuza kuba okwenenya ku mukwano gwange ebyo tebinaba kuvaawo. Ayi mukwano Bayibuli etugamba mu kitabo kya Yokaana ekisooka essuula esooka 9 nti bwe twenenya ye mwesigwa okutusonyiwa si bwe twogera obwogezi. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Bwe twatula okusobya kwaffe bwe tukwatula, if we confess, ekigambo ku confessinga si kwatula bwatuzi, but if we confess, okonfessinga n'omutima gwaffe gwonna, Mukama Katonda waffe mwesigwa okutusonyiwa n'okututukuza okuva mu bitambi byaffe byonna. Kati okuba ng'oyatudde bwatuzi, ng'oyatudde manyi nayogedde mu vidiyo ey'okwenenya gye nakoze nti abalokole bangi bagenda maaso ga Katonda mu kifo eky'okwenenya ne baba nga baatula bwatuzi boogera boogezi bibi byabwe nga balinga bajjukiza Katonda how bad they are, naye nga mu butuufu okuva tebalina conviction yonna yakwenenya. Kirimu omuntu anagamba sorry naye nga tagitegeeza, nawe oba omuntu lulya nga tukola ki nga tumutegeera. How about God akebera emitima? So kikulu nnyo mugende mulabe vidiyo eyo abatanaba kugiraba, abagirabye musobola gyeyongeza kubanga okwenenya kintu kikulu nnyo mpagi mu bulamu bwaffe ng'abaana ba Katonda. So kirooto kino ojja kuteera mu comment section, oba nga oli mpya subscribe nga ku channel eno okonekta selecting all. Bw'onaa kikola ekyo ojja kuba nga ofuna notification buli bwe tunaba nga tuteekayo vidiyo zaffe, omaziteekayo almost buli lunaku ojja kuba nga kufuna notification obeera omu ku abo abasooka okubanga oli-savinga obubaka bwe tuba nga tubutaddeyo n'olemwa kuyitibwako. Amu ogenda okujja nga tuteekayo vidiyo nga 4 zipanvu nga n'akadde ne kakubula. Naye bw'okoona akadde no selecting all, buli wojja ku online bwe bati bajja kuwa feedback notification yo osobola okuba nga olaba obubaka bwe tuba tukoze ki tutaddeyo. Nkoze vidiyo eziwerako ddala ezikwatagana ku birooto, buli kirooto kirina ky'oba olose genda mu YouTube channel yo teekamu kyolose kitegeeza ki by brother Steve ojja kuba nga okitegeera. Waliwo abangamba nga oyita brother waye
so balowooza wa ndi mukatuliki oba kibani ndi mulokole ndi mulokole linya brother mbajunyola no buli kaseera nti olwokuba ndi muganda wamwe that's why neita brother you my sisters and my brothers fena tuli kimu mu Bwakabaka bwa Katonda. Abamu olotanga ononya toilet ng'oli bubi odduka emisinde ng'oginoonya oli ofa. Kino kitegeeza ki? Olotanga ononya toilet mukwano gwange Mukama bakulaga nti weetaaga okubanga weeddaabulula kubanga toilet kuba kweddaabulula. Obeera oli bubi n'ononya toilet ogenda ovaayo ng'owulira bulungi. Manya mukwano gwange Mukama bakugamba nti mukwano gwange weetaaga okubanga weetukuza, weetaaga okubanga osumulwa, weetaaga okubanga olina ky'ovaamu. Bw'oba tolina ky'olaba oluusi naawe kennyini oba obiraba nti mutuufu neetaaga okuva mu kino, oluusi kibi, oluusi waliwo embeera ekugoba. Oba mukwano gwange oddayo n'obuuza Mukama bw'obanga mukwano gwange totegedde exactly ki kikugoba. Naye nga beefaananako bweti ng'onoonya okweddaabulula, manya nti mukwano gwange weetaaga deliverance, weetaaga okubanga osumululwa. Waliwo ekikola ki? Osobola okubanga toilet ogiraba oba ekubuze. Bwebanga ekubuze manya mukwano gwange weetaaga okubanga onoonya nnyo Mukama, oluusi n'ogiraba ne weetaabuluza. Nebyo tukyolina okubitegeera sometimes oluusi olwota ekyoto ng'olinga olaba nga asumuluddwa naye nga Mukama Katonda just akuwa bwe bunnabbi nga tekindaba na kutuukirizibwa mu nsi ey'omwoyo. So bw'obanga obadde toli mu kusaba na kusiba kunoonya Mukama wadde mu byo bya bulijjo nte ebirooto ng'ebigwayo mukwano gwange ebiseera bisinga Mukama Katonda abaakuyita weeyongere buziba osooka okunoonya okubanga okola ki osumuluddwa. Sometimes osooka olota ng'olaba toilet ogigenzeemu ate oluusi olaba mulimu omusota, mulimu ekintu ekikuziyiza okubanga ogiyingiramu. Usaba mulimu omusota, bantu bangi balota ekyoto ekyo. Saa toilet erimu omusota olw'esibala ebiruziizi okubanga yingira manya mukwano gwange waliwo egikulemesa okubanga mukwano gwange ogenda buziba mu Katonda, egikulemesa okubanga mukwano gwange osumululwa. Naye olema egyetawo distraction. Manyi sitaani yaba mugoba ebiseera bisinga asooka kupapalapapala n'akola ki ng'agezaako okubuzaabuza naye ate amala n'agenda. Mukama waffe bulungi bazibe amala n'agenda. Oluusi n'okwegayiregayira bane mu nsaasi temungoba ennyumba sijja givaamu ono baamumpa lolololo ebirala biringa ebyo. So asooka kwerwanako. So bulanga mulimu omusota manya mukwano gwange waliwo emiri gyagala okubanga gikuziyiza okubanga mukwano gwange osumululwa. Nekyo olina okubanga okola nawe giwe fire. Oluusi wayinza okubanga byolaba waawo naawe ng'obeesobola okubikolako nga weetaaga just kukyusa bikolwa byo. Bikoleko ebyo. So okulotanga okirininga toilet. Bangi balotanga bakirininga toilet. Toilet ng'agirongoosa ng'agitukuza. Toilet eyo gy'olaba gy'oba olongoosa aba yitwe. Manya Mukama Katonda gwe gw'ayogera naawe bagamba weetaaga okubanga weenenya, weetaaga okubanga weekola ki weetukuza. So osokulotanga toilet ogenze mu toilet n'okola mpupu ate n'osesemamu. N'okola ebintu bibiri omulundi gumu. N'okola mpupu ate n'osesemamu. Ekyo nakyo kiba kya kusumululwa mukwano gwange. Kulotanga okoze pupu at the same time n'osesema. So kiba kya kubanga osumululwa ddala ng'obadde onoonya Katonda obadde kusaba na kusiba n'ekyoto ng'ekyo naye mukwano gwange Mukama Katonda akalaga nti mukwano gwange osumuluddwa. Sometimes osokulotanga toilet eblockinze. My toilet zino eza amazzi ng'eblockinze nga tewali kigenda ne bw'ofulashi nga tewali kikola ki kigenda. Manya mukwano gwange nti waliwo olistagana mu nsi ey'omwoyo. Waliwo olistagana mu nsi ey'omwoyo. Waliwo ebintu by'oyinza okuba nga weenyini nga tebivaawo mu bulamu bwo. Abamu ng'oliwulira ng'okyenenyeza naye nga mu butuufu tekinnaba kuvaawo ekyakitambuliramu. So otanga toilet eblockinze yingira buziba mu kunoonya Katonda omanya agasemba gira mu kusaba n'okusiiba weenenye deep repentance esaba omuntu omugambe leeta obulumi obuli ku mutima gwa Katonda kuba ekibi kyange obuteeke ku mutima gwange sobole okwenenya. Esaala eyo nze nkolera nnyo mukwano gwange. Sometimes ng'ogenza okwenenya tekyetaaga kurashinga bubu ngenda kwebaka oba ngenda ku mulimu. Kyetaaga sometimes nze okwenenya okutuufu okugira oluusi nsooka na kusiirikira okumala obudde obuwanvu. Awo kasita nsirikira obudde obuwanvu kati okusimbula omuntu kuvaamu amaze oteekateeka omutima gwange n'ebigalo biba tebikyayatuka nga neemenya amaaso ga Katonda. So sometimes teweetaaga kubanga olashinga musaala, sometimes weetaaga kubanga owa obudde osobola okubanga weenenya. Kikyoyagala okubanga weenenya weetaaga okubanga oba weenenyeza amaaso ga Katonda ng'osonyiddwa nga n'ebyo bijjibwawo ng'ofuuka wadde ng'ogenda ku kirala. Kubeera nga Mukama akujjukiza ekintu kyekimu buli kaseera tekinnaba kuvaawo basooka tonaba yingira buziba. Aho bibi bye twakola banne mukimanyidde ddala bibi bizibu nnyo. Twatta abaana twajjamu embuto twakola biki wakola ekintu mu butuufu kibi naye ng'oli maaso ga Katonda Mukama asaasira. Kale twakola bwete kale kwegamba olinga ali mu kutontoma wakimanyire olinga ali mu ddiini olinga bakwata ekikwate. So nga yimba mmisa mukwano gwange okwenenya kulina kuba kuva ku mutima gwo oba towulira maziga ku mutima gwo ku kintu kye wakola. Manya mukwano etonaba kwenenya oli mu kujjukiza Mukama nga bw'oli omwonoonyi which is not so bad naye sometimes
wero mono nyimaso Katonda jia ko judgment. So olina okuyingira buziba mu kwininya, olina okuyingira buziba mu kwininya nasomeseza okwininya nakulegulu. Abamu osobola otanga olaba toilet ng'oli omunaabiramu ebitundu byo eby'ekyama bangi bakozesa kirooto ekyo nakyo kankikwateko ngeze mu toilet emisinde ogenda okaba nga weekliningirayo ebitundu bye eby'ekyama mukwano gwange manya nti office eyo eba yetaaga okuba nga ekola ki esumulwa abeera obusibe obuli ku office eyo kakati tebufaanagana obusibe obuli ku sister gundi sibe buli ku sister gundi kiba kyonyina obuuza mukama banga tolina kyolaba oluusi omanyi nayo ebikulondola ebikugoba office nga yetaaga kuba nga esumulwa eriko obusibe office ezo bazisiba nnyo kinjagala obbagamba abalogo basiba nnyo office ezo naddala abaana b'obuwala bannange abaana b'obuwala muno nnyo mukama kinjagala obbagamba kubanga almost 99% abaloga ng'ogyeko abasajja basinga baloga lwa mirimu naye abakyala babatandikira okuva buto ne babaloga kuva buto bwagenda mu period esooka ne bamuloga bwasumbukamu ne bamuloga kwegamba babaloga nnyo ne muno nnyo mukama baana b'obuwala n'abalenzi naye mbakuutira tuno nnyo ki mukama naye abawala mweweeyo nnyo mulabe sitaani kwegamba basindikanye ebintu nnyo mu baana b'obuwala n'ebikawuula ebyo nabyo bibafuula bakazi bammwe okusinga n'ebiwasa abasajja naye ekyenjagala obbagamba kyenjagala ku Katonda nti bwe tujja eno atusumulula ate n'atufuula baddembe. Kirooto ki kyewafuna nkikwata ku toilet kyesikonyeeko byawukanamu n'ebirooto ebya pupu waliwo ayinza ogamba naloota pupu mu nnyumba yange naloota pupu somewhere ebya pupu tujja bikwatako olunaku olwabyo simana naleeta ni mu nsiko okola pupu sayidi eyo so tujja bikwatako olunaku olwabyo n'ebya suuso somewhere naye ki kyewaloota waliwo ekikwatagana ku toilet twagala okubanga okitera mu comment section bwemanga sikikonyeeko then nja kubanga nkuddamu probably comment oba olisa kya Katonda nyinza okukola ka video nembanga nziramu ebirooto bikwatagana ku toilet kubanga bingi so webale kumpuliriza obanga oli mpya ensonga ezimala ensonga lwaki wandibadde osubscribinga ku channel eno ozifunye mu video eno gy'olabye subscribinga ku channel eno kwona kadde waliwo ebirooto byolina okuba nga otegeera ng'omwana wa Katonda mu buli ango yonna mu bwekintu ndi katika kino ekya toilet kubanga mukama Katonda akikozesa nnyo kutulaga ensi yaffe ey'omwoyo bweyimiridde. Subscribing okonde kadde bonna kikola ekyo ojja batomisinga video zaffe zeteeka almost buli lunaku. Ayi mukwano mbagala nnyo sigadde ndi Brother Steven eno bagiyita Chosen Generation mbere bulungi mweraba. Abambuuza ku t-shirt bane t-shirt zaffe zino tetuzitunda tuzikozesa mu buweereza nga tubuulira enjiri outreaches crusades n'ebirala but maybe olwokusaba kw'abangi maybe sometime tujja bakolerayo namwe mutambule nga mubuulira enjiri yaffe nga teweetaaga nawe nga n'oba tonnaba kwogera omuntu ategeera nti Yesu gy'ali t-shirt ebuulira enjiri eriko accept Jesus today emabega tomorrow might be too late. Okay, mbere bulungi tubagala nnyo mweraba.